Dagala lwaki muzibba botunu ya parliament yaffe embeera gyebaddemu Tayebwa ne speaker Anita Amonge badde badukanya mu parliament nga bagiddukanya nga kiyumba kya mbizzi umuntu nti ekiyumba ky'embizzi abamu manyi bagamba waliwo abagamba nti embizzi bwezaala ebyana by'abaana ko bakuyita kuzaala simanyi mbu obigirekera dakika nga 3 osanga ebiridde kakati bano babadde mu parliament naye nga balya byana byabwe bali afa ababalonda akawandi badagenda mu ddwaliro bagula eddagala gaboke balya ngako bakakuba mu nsawo awo wenyini we tugenda okulaga kubana wuleko budget ya fromye obosa ina billion simanyi 21 Tayebwa ina nedda sebo ngenda kubatemera parliament olaba obosa sente ze bamulekedde kubanga obosa agenze okujja ngeyembalirira bagikola dda ebadde yayita ngerinda kusomwa n'essenyonyi wako naye alina nzibu anyway tugenda kuyitebwe tutyo kati ekiriwo essaawa zino Dr. Muganga tuli mu parliament yewe tulina nti era gitugenze Dr. Lawrence Muganga chancellor wa Victoria University newo essaawa zino kati n'omutuukako yeekokkola omusajja gwe bata Tayebwa agamba nti Tayebwa sikulabangako mbu yagenze mu kakiiko talina kyamwekokkola ani mubatuuse Tayebwa mufere oli talina kyamwekokkola kubanga Tayebwa si ye yalonda Dr. Muganga era nze njagala kakasa bannayuganda ng'okyayambye Dr. Lawrence Muganga alina okugenda mu ministry gye bamulondedde internal affairs ministry y'ensonga z'omudamu oyagala oba toyagala alina okugendayo bino byavuddewo okutandika okumugamba mbu alina obutuuze bwa nsi 3 aganya okubuna obudinawunsinga kyokka ate waliwo n'abalabe bamaze okuvetinga ngabo bazirina passport ezo n'obutuuze bw'ensi ezo anti kyenkugamba Shatizi Musherula ino wa Amerika yaganya obuwaayo. Kyenkugamba. Tewali yaganya. Adonia yebale. Tewali yaganya. Bonna baasunsudde obutuuze bw'ensi endala babusudde. Tewali yaganya ekyo saagala ate muli. Manyi nammwe bannamawulire musudde ebintu ebitali mu makulu. Okay, Tayebwa yabadde mu parliament. Nti bataddemu empapula, batandise process eyo. Edinawunsinga obutuuze bw'ensi. Naye omuntu omu ajja gamba, ajja kwebuuza. President Museveni olwali okulangira cabinet. Tayebwa mujega. Nkugambye oli musiru tategeera mujega. Deputy Speaker gwe. Tategeera. Deputy Speaker omusiru ali bwati agenda tuyamba ki. Era kyobola ba deputy muyambi wa boss naye agenda na kumumenya. Agenda kumumenya. Kubanga leka nkubuulire. Tayebwa bwe bakutenda okudduka toyita wamu. Ekyo njagala olugero lw'Abaganda agenda olunonyerezeeko. Ne kulati mwatu ya meta yabali mumojjawo. Mwabogera abamanye nnyo Oluganda si bwe lulise. Beziri. Bakutenda okudduka toyitawa. Toyita wammwe. Mukamaawo eyadduka n'ayagala okuyita ewaabwe byamutuukako wabira. Kitegeera kakati. Abantu ababadde n'obutuuze obw'emirundi egisukka mu gumu babadde bangi. Ssemateeka waffe atulambika bulungi nti bw'obanga owereddwa ekifo ekiri waggulu ng'obwa president, vice president, minister n'abalala. Obutuuze buli olina obbuleka n'osigaza obwa Uganda. Okuva lwe baabalonda bano babadde bakimanyi. Balina bannamateeka ne Tana yabadde n'obwebuyindi n'obwa Uganda. Tana yabyeganye. Yabadde nabwo. Yagambye yeetabira nkola. Yabadde nabwo okusinziira ku ripooti eyaze mu kakiiko. Yabadde abulina. Tana yabadde nabo. Ayebale yabadde nabo. Tana muyaye. Ayogera Oludama, ayogera Olusoga, ayogera Oluganda. Anti weri tololo. Yabadde katayinza butalumanya muteeso bamubalire eri. Kati kyenkugamba nti abo nabadde n'obutuuze. Naye bonna bawandikira minisitule ensonga z'omunda ne basazaamu obutuuze bwabwe. Nga ne Dr. Muganga kwali. Ono omufere Tayebwa bwe yatuuse mu kakiiko ka parliament gye yabadde. N'agamba Dr. Muganga nti alina ripooti nti oli tasaanidde kubanga obutuuze teyabusazizaamu. Okitegeera? Ababadde ku kakiiko ka parliament ne bamugamba bammemba gituwe report tugirabe tukakase kyoyogerako. Ne Dr. Lawrence Muganga namuga gireete. Leeta obujulizi obunumiriza. Ng'akanula maaso ng'ayanjala ngalo. Atunula mpwangali ng'embwesudde ekyuma. Kakati omuntu omujega ali ku level eyo naye mbu tumuteeke mbuno mu parliament. Birimu ekkobaane kubanga bali bonna nabo badde balina obutuuze bwa mirundi egisukka mu ggombo. Byabadde birimu ekkobaane. Lwaki ono ye Muganga mumulemezaamu? Anti kyenkugamba lwaki mumulemezaamu nga bali bonna mwabasunsudde. Kakati namaze dde okukitegeera nti minisitule y'ensonga z'omunda abamu ku bafeere n'ababbi abali mu minisitule okimanyi nti PS yakagobwa.
ne bafere bannaabwe bonna ne babagoba naye lwaki nti abasigaddeyo ababbi bagamba nti Lawrence Muganga president yamusindise mu bugenderevu nga ye yalina okukola omulimu okufuumuula ebikono ebisigaddeyo ebikono byonna biveeyo kati ebikono bye byawadde enguzi ne bigiwa Tayebwa alemese Lawrence Muganga naye nze nzijukira wano minisita Babalanda era bamulemesaako abo Batayebwa okufuuka minisita mu kisanja ekiwedde ne bamukasuka ebweru president nandamu nabawandiikira ebbaluwa nabagamba nze ono gwe njagala kuba minisita mu kifo ekyo era okuleka nga president yalonze Lawrence Muganga tamwagala naye bw'anaaba amwetaagako bwekyo ekifo nkukakasa naye alabika amwetaaga olw'ensonga Lawrence Muganga tabadde mu politics ono no president kiza watuukira okukulondobayo mu bantu eyo abangi aba akwetaaga Tayebwa yalidde enguzi ng'enguzi yagiridde ng'agijja ku bakungu ba ministry ensonga ez'omunda ababbi abasigaddeyo abamanyi nti president yaweerezaayo ono abafuukuuzi kubanga in fact minister namubeezi si cabinet minister naye njagala kubaga nti osobola okuba minister omubeezi tubalabye wano ng'alina amaanyi agasingani ng'asinga cabinet minister eyo tukirabye kubanga president aba yamuteeka mu kifo ekyo ng'amanyi ate kati Dr. Muganga ono engeri gy'alinako ne ttaki ye Canada alabye ebintu abazungu gye babikolamu avuddewo omuleeta wano n'omuyingiza mu system asobola okuyamba agenda kukola era nze njagala kugumya Dr. Lawrence Muganga njagala kugumya bannayuganda tuli naawe ekirala Tayebwa kyeyesibyeko in fact Tayebwa teyesibye na ku Canada yesibye ku butuuze bw'e Rwanda gw'oli munyarwanda mulekeraawo enkola y'obusosoze mu mawanga ya bulabe n'obunyarwanda zeze mu bribe ezikirizibwa wano eri namba 24 mu constitution wa Uganda amawanga gasoba mu nkaaga gali mu nkaaga mwaga naye bali 24 kitegeeza galina ye yamuna ku mawanga ag'enkizo okitegedde kubanga abanyarwanda bangi bajjudde mu gavumenti yaffe wano bayitirivu bannayuganda bangi bali mu gavumenti ne mu parliament awo bayitirivu bali mu gavumenti y'e Rwanda bannayuganda bali mu gavumenti ya America kubadde okimanyi nti meya wa New York kati munnayuganda mu America Zoran Mamdani yakawangula obwaki obwa meya e New York munnayuganda wawano kaswa bamuzaalidde wano nsambye waliwe bamuzaalidde ne Kagame ekyekisanya kyawangu ne Kagame munnayuganda yawano naye yavuganyizibwako n'omunnayuganda ow'Emityana mu kisanja ekyekiwedde ng'avuganyirwa bwa president yes katosobola kugamba nti Dr. Lawrence Muganga tasobola kubeera minister gwani ng'omutaddeko kya Bunyarwanda Tayebwa ng'omutaddeko kya Bunyarwanda who are you nga Banyarwanda bajjudde wano bannayuganda Banyarwanda bangi bali mu magye bali mu ministries bali mu bitongole bya gavumenti bali buli wamu baweereza bannansi ne mu cabinet mwenyini mwebali kankuwa ekyokulabirako minisita omubeezi ow'amazzi Aisha Sekindi munyando awedde emirimu owekalungu muzaana wa Kabaka owekalungu mumanyi bulungi ennyo ensi yonna ekimanyi munyarwanda oyo Kabanda oyo wa Piero yoyo Kabanda sikuyita lejeno munyarwanda wali ekasambye mu bagamba yasooka kubeera ani muti yasooka kubeera David Kabanda naye alinamu folofoto w'amanyi kikyo kati gwe Lawrence Muganga omugaana otya okubeera minisita toyina capacity toyina wadde obuyinza wadde akajiiko k'ebuyinza byebyo ebyago byanita amongi mu parliament kwagala kusituka nagandi nange obuyinza mbulina Diana Mutasingwa bonna Banyarwanda yes minisita mulamba nange nyinza okuba nga ndi Munyarwanda naawe osobola okuba Tayebwa nga bazadde bo ate kakati waliwo ne narrative enda eggwanga lyonna lyabuna amawanga mangi bano abanoonya abawala ab'amabini abane abakazi be balina ewaka bannalwanda bonna betuzaddemu n'abatuzaddemu Banyarwanda bajja kubawa obutwa era ekyo Kitayebwa kijjawo nga mukazi wakyo yennyini akiwadde obutwa nga Munyarwanda okitegedde Tayebwa aleese socialism aleese okusosola mu mawanga bannayireka mbabuulire teri kintu kya bulabe ku nsi kuno nga kusosola mu mawanga ndoza biri ebintu biri eggwanga n'eddiini eddiini liri kalekaleko eddiini kalekaleko naye eggwanga eddiini ey'omuntu si kyangu kuva mu ggwanga lyo n'oyingira eggwanga eddala naye kyangu nnyo okuva mu ddiini n'ogenda osobola n'okukyusa eddiini 100 omwaka noga nti leero bambatiza enkyanzeeyo mbuzi tulaba Lwasa wano yali mu Katabiki n'agenda ekibuli kati mulokole wakakandi ebimusanyusa gy'alaga naye mu ggwanga lye Lwasa tasobola kukizanyiramu ekyo
naye kakati Tayebwa nga yakamala okusonyibwa lwaki tabeerako obuvunanyizibwa ali ku pardon Tayebwa ali ku pardon naye ne pardon ye kyasobola okusazibwamu ali ku amnesty yes ekyasobola okusazibwamu tetusobola kubeera n'abantu basiru bajegawe batyo mu parliament tetusobola ate omusajja agambye nze sibirina passport ezoyogera ku nego obuuka kasandi zina zireeti nkugambye leta obujulizi yali yamaze dda okugenda mu minisitule ensonga z'omunda n'agiwandiikira byonna ne biggwa okyogedde wano n'ogamba nti pulezidenti gye yabalondera eri ebbanga lyonna kubanga pulezidenti waba wakuwa tebukugwako bugwe bakubira essimu ne bakugamba sikukubira basooka na kwetooloola ebyo byonna ne babimanya okitegedde era ne bakutegeeza n'okutegeeza nti pulezidenti agenda kuwa minisita naye etteeka terikukkiriza kubeera na kino na kino oli mwetegefu okukikola nti nja kukola yes kati ogenda okufulumira ku lisiti okubeera minisita ng'ebyo byonna ne prosesi zabiri olw'okuzimala oluusi oba ozimaze oba okitegeera so Tayebwa obuvuyo bwe babadde akola mu kisanja ekiwedde yalowooza nti asobola okubuleeta naye Tayebwa eggaali egenda okuyitamu muganda wange eggaali egenda okuyitamu newunyiza Tayebwa okulemeza mu musajja bambi omusajja azze mu kakiiko bamusunsude kubanga kati ab'obutuuze obulala nabo babaddewo ekido yabaddewo tebabayisiza nkugambye botana tebabaddewo batana bonna tebaba vetins Shatizi yabaddewo tebaba vetins bonna baba vetins yes ate ono omulemezaamu lwaki omulemezaamu ate no nga bali bo babadde mu direct politics omulemezaamu ku kyo omuntu atabadde na mu byabufuzi lwaki omulemerako omwagazaaki olw'okuba munyarwanda eggwanga lye lyeri mulangisa Dr. Lawrence Muganga bamulanga kuva munyarwanda abanyarwanda wano tebaliiwo semateeka tebali namba 2 munya mu semateeka w'eggwanga ripoti oyo omujega gundi Tayebwa gye yabadde omanyire kankubuulire mujja kutuleetera oluusi okwogera ennimi ze tutandiyogedde wano kubanga tuvudde mu mbeera ez'obuntu okitegeere yes tuvudde mu mbeera ez'obuntu bannayuganda temusobola kubalemesa kuweereza nsi yaabwe oli agambye ndi munnayuganda bazadde bange bonna babaziise wano okitegedde yandibadde agamba sijja kusazaamu butuuze bw'e Rwanda kuba bazadde bange b'e Rwanda era babaziika Rwanda sijja kusazaamu bw'e Canada kuba bazadde bange b'e Canada Muganga bazadde babaziika Seeta mugwafu wano n'ebyo kubira gazalibwa mu Kono district wano kati oyina capacity ekigwe gw'omujega Tayebwa ate no kati ate no ye Muganga alina kalekale kubanga ye wano mu Kono district naye ye Tayebwa weeri Rubanda oyinza n'okubanga gwe atoyinga ne Rwanda Luyinda North nga gwoyingira ne Rwanda nga tomanyi yes era Dr. Lawrence Muganga yagambye ndi munyarwanda sikyega n'ababuuza mu ssemateeka wa Uganda temuli ggwanga ly'abanyarwanda mwebali naga kati webiba mweriri ndi Uganda ni by birth ye omuntu azaaliddwa mu ggwanga eryo kyemanyi nti aba afuna direct benefits mu ggwanga eryo aba afuuse munnansi bwe kiri kyova olaba nti mu America bakugamba nti okubeera president ne wano mu Uganda bwe kiri Dr. Lawrence Muganga aliko qualified n'okubeera president wa Uganda kuba ssemateeka waffe atugamba nti okubeera president oteekwa okubanga oli muzaale wa wano akirina ekyo bano bonna basanjo tana bakiina bonna bakiina bazaaliddwa wano bano bonna basige ne member wa parliament mugambye kati akiikirira Tororo municipality muyindi naye mwana wa wano kana kalenza kato oyo singi katongole wano azenga avuganya buli kaseera yani kiraka yali wanero emachindi nga muzungu ne kati meya we machindi na kati muyindi lwaki mutuletera anadda kana akasanga lwaki mutuletera obusungu nga bannayuganda lwaki mutujjamu obusungu gwe mwandi muvetinze bannayuganda baagala omutwala mu kooti ne bamutwala mu kooti yes kubanga naye provision weeri nayo weeri ne baagala katugende mu kooti kubanga ono siki tasaanidde kuba tebandiwaabidde kakiiko ka parliament bandiwaabidde gavumenti Attorney General lwaki mutujjeemize Muganga tayinza kubeera musiru nnyo nga bamumaze omuteekateeka nti ogenda kubeera minisita n'asigala ng'akyali mutuuze we ne bw'obeera ggwe okuleka ng'owandiikidde president n'omugamba saagala bwa minisita n'omukuba obwami nga mulwana osobola omuwandiikira nga tebannaba kuteekako ku lisiti n'ensi neetamanya nti bakulonda ne kubwaki olw'ebintu byange byenkola bizinesi enna mu nsi sikyasobodde mukama wange neyansiza nnyo naye sisobola wakiri mpa obwambasada mperereza eri oba okitegedde kitegeeza waliwo obusobozi bwonna kati ono omuntu ajja eno n'akiremeramu wano aba alina byaggusa birala byatategeera aba ne byaggusa birala nogambye nti omuvuyo guli mu ntana affairs awo babadde batidde tegulabwangako wonna abadde batidde Dr. Muganga
Mbo muvi yogulya mbo mu internal affairs batunda ne passport za bana Uganda bazibuza bana Nigeria. Bagende Malaysia. Abanyarwanda bangi babalemesa okufuna passport. Gosobola ogendayo nogira mboti nibagamba oli munyarwanda kimbote tujja kuwa passport. Tojoka Jose president we yaisa presidential directive era bagano zigobereza. Ya bagano. President yagamba yazali bwa wano. Adesi ekyaviirako je n'umuhozo okwata bajena abali ababiri. Bana babadde Banabasa. Byebyo. Kibyebyo. Muleke kubeera basosoze bannaye eggwanga lino lya fefenna. Yagamba azali President Museveni ondaba eggwanga lino lya fefenna Bannayuganda tuyina okutegeera nti eggwanga lya fenna tuyina diganyulamu kyenkanyi. Yagamba omuntu azaliddwa wano e Kampala wano oba mu Uganda muno akirizibwa okufuna passport. Sina kiragiro kya president. Kiragiro kya semateeka wa ggwanga. Nandi semateeka bali bagityobola. Ekiragiro kyonna ekikontana ne semateeka w'eggwanga kiba kifu mu mateeka. Omanya abaana b'okwintana affairs awo ogendawo ne bakugamba leeta bazaddebo. Bazadde no bali tenabaga katigeno tejjajjawo. Kati nze banze ngendewo babingana. Ani kati wana kale nje nsindikayo omuntu wange. Era obeereyo ne bakugamba gwe nkubire simu. Tujja tubayole bonna tugireke nga nkalu internal affairs. Namwe mwinamu obunafu. Ebitongole byo singa temubiganya kumanyira kukina ku bana Uganda bwe batyo. Nedda. Obunafu kino kisanja teri kweba. Bana ba mafia bakote ebiwandiko by'amaganga ne babisuula eri public ne babiteeri ku social media. Ngate tebatadde bya ku musherule. Bya naye bale ngate babitadde. Bya Donia yebale. Ngate batadde bya Sanja Itana. Bano bonna betugamba balina passport. Kwega bajja basajja mmwe. Omanyize president yampo ovunanyizibwa monitoring and evaluation. Nze monitoring ntunulira buli kitongole. Ne walwe ebikulemye. Kitegedde. Hati wali ntandika butandi sebe kisanja twakakitandika ne ba minister tebanalayi. Tonneita munnenya mangu banna. Bana Uganda temunnenya mangu. Omulimu gwo. Nwaniride bana Uganda. Office yo tewumula. Office yange tewumula namaze okufuna report. Kwa olinga ngamba. Kati sawe no nfuna report. Bajeni baleche bakutekisanja kipya. Sawe no nfuna report mu ministry zonna. Era namaze okufuna report ya parliament. Ngeri banita among jade begabanyamu sente. Report yonna nagifunye. Gobado kimanyi nti Kadaga 220 mugumu lwe yasembayo okuba mu office. Office ye yakozesa sente obuwumbi buna mu bukadde 10 bina. Office ye. Parliament yonna yakozesa obuwumbi 600. Ku mwaka ogwo 220 mugumu. 220 mugumu 222. Office yo olanya bwe yajja budget nagisala. Najija ku buwumbi buna mu bukadde 14 ya speaker ngalaba nyingi. Najiza ku buwumbi 3 mu bukadde 9. Office ye. Parliament yolanya yali nyamu kuba abaka bali beyongedde. Yava ku buwumbi 600 bwa Kadaga nedda ku buwumbi 8 mu 3. Oba kitegedde. 222 mu 3 ngolanya afudde. Ebadde erinyisiza budget ya speaker era kati oboss atudde ku office ya speaker ngegenda kwesa obuwumbi 28 ne budget ena fuluma anti bagenda kugisoma busomi yayita parliament yagiyisa parliament yagiyisa ate kati okyakyusa tebakyaddyayo mu budget committee byagwa bano bagenda kusoma busomi balira okuteekateeka kwaggwa amongi yali yetegeredde office ye obuwumbi 28 Senyonyi wange bamuteramu meka Senyonyi bamujja abadde ku kawumbi kamu n'obukadde nga 8 bali bamuteeka ku buwumbi nga 4 kwegamba ne wibuuza ezo sente zandibadde ziyamba banna Uganda nga zizimba amalwaliro zizimba amasomero zizimba enguudo ziyamba abantu abatalina mwasirizi sente zonna ne musalawo kuzegabanyiza mu parliament nefuuka kisekererwa parliament y'eggwanga kakati tayebwa byakola omanyi nawe emabega kawo nawera okulira mu parliament amandazi naki nitubiwera abakano banyivu joli era kasita munabizaamu nembiraba parliament tugenda kujiggala tumanyi abaka banyiga kiki anti wawera ebyokulya atenga bagende ku kantini babiseera kachayi kakanana gumu kitundu kachayi omubaka bamu obujaga doyagala batandika okujjanga n'emmere era nandita amongi bano bamuleetera okulinyisanga sente kubanga kusimusabiriza naga kaninyise nsobola okuba Tebwa yagamba nti abadenga alina okujja ku parliament ne milioni 10 mu nsawo kati oyo tolaba nti musiru ye musiru namba emu asooka milioni 10 zikola ki wabaka 529
andi mbabadde ogenda bawa bitano ne wabawa mutwalo sebo nandi abawa awaka abamutuukiridde mutwalo abamusabye akati olunaku bajja kala 5 ekitono kuba baka 5 kale ne kujja ka 5 milioni 10 ziba mala abawamu weka mutwalo abawa ya 5 mutwalo 5 abaka 5 zimala ziba zetaaga kawumbi abaka 5 babadenga bakiwaya mutwalo babade bakiwaya gwe bangabe mu internal affairs eyo mbwendaga muntu zine empete zikola azikola zatani sokola nira yakiterezezaamu bwebe iyo we batekola dayo ku office za nira obanyonyole nange babadde bakindopedde nnyo ekirala ekiri mu nira nti abantu endaga muntu yogenda n'originwaling enkadde jukiro gisigaza nga tebannakuwampya ate n'enkadde ne bagijja mu system ng'ate n'eri empya togirini nga n'eri empya tennafuluma kakati ne weebuuza bwongo obutono bwa kikazi empya tennafuluma ate no bagijja mu system kyokka enkadde gye wakozesa okugulawo account mu banka ne woba ogenda kujjayo sente gy'oteekayo kabaka singe bakugambye nti jangu otereze mu account yo ku banka ogitwala bagenda ogizaamu nga tebakyagiraba ate eba ekyalabika so nira mwetereze ekirala ne bakuweereza message jangu kimbowa ono nemudaga muntu ogenda okutuukayo nga bagamba teriiwo nenga ne message wagifunye nga ne question kweri nti ogijja wano endaga muntu eri gindi tubadde nkiwulire ekyo abantu mu America bankubidde amasimu oli bamugamba endaga muntu eri kwembase ye New York agenda okutuukayo nti gende Boston okutuukayo naye teriiyo nenga bantu bonona sente naye gwe nga evaluation and monitoring ebitokole kati ng'ekyo kyebakira kita ku mulimu nga wuuli nga mulaba anti kati ndi mu kubifefeta sigambye report ya parliament njikubulidde kati we tunaakomawo wano sebo taata ngenda kuwa report ya nira endaga muntu ne bakugamba nti olina genda kololo yokka n'otandika otuukanaga computer zaffe zaafa system enambe eyimiriddeko eggwanga ku biliyoni ze tubawa kati mwene mbalirira twabawadde biliyoni 5 bogena ku branches eweyo ma district gye babeereye obwala bweraga bwerazi yewasooka okufeeyo ne wafa baga genda kunire kawempe genda kunire mukono genda kunira otuukayo ng'ekiri eyo omuvuyo guka nirwa kyemukako wansi tuli mukuka ngambye ndi mukuyamba bannayuganda eno njukira ndi mu mataka eno nina okucekinga ebitongole ministries zonna tulabe obubbi n'obufere obukolebwayo togaba mirimu office nene ogirimu wekka nedda ssebo sirimu nzekka oyina abakozi bayitirivu nnyo nina abakozi bangi naye kati kyenjagala ngenda kutambula district kati obalaalike nti banange tulikapire byongo sigenda kubalaalika ngwabugwi nenyingira office za district nembaga accounting officer aliwa mumpe emirimu gwe bana abakozi wabateeka otya ku mirimu gundi leeta ebitabo kwakuli abakozi ku district mbuulire ono yayingira atya kaawo akulage ku plan zazenga authorizing plan zozo bantu ndaba bazimba gafula bikiki ngenda kutuuka district ngwabugwi mu Uganda yonna ngenda kutuuka mu district zirimu obubbi bw'amataka naye nga birimu ne ba RDC mpiti abo bo ndi mu kubakwata na kubagoba linda lishafo ya RDC ejja abasinga kutidde gwe linda lishafo ya RDC ejja mugenda kulaba ekigenda okubeerawo bonna abasinga bafuluma bonna abasinga bafuluma ejja girinde mugenda kulaba mchala afaye mukono mumulekemu abali tawereza bubi mukono nina report enfuku ye haja tawereza bubi report je muinako yonna nvundu ere mabega ka waliwo n'ekyapa ky'omuntu kye yali alemedde hajati ngayagala miliyoni 8 omusajja ankubira sajja ne twagenda ne tukkaanya anti jukira bwemba mugenda mu mediation gwe nanyi nitaka leta ekyapa ndabe kati bwe yashira otono ya kikasika bukasi mu ddo leta yomuna hajati mbadde nkuwoleza naye oba oyina amanga tabwagwa bakutwale mbadde nkuwolereza mufunyeko ebintu bingi so kakati ebintu ebyo waliwo kidiirwa ekiri mu parliament awo ekya kyeyini nti kyeyini eyo kati taye bwajja kumanya nti mu internal affairs wetu naye ekikonge kyaffe sente bwe ntuzi zifulumya ne zigenda mu internal affairs zibadde zikomawo ono mugango ono byebyanti ono mugango ono byebyo byebikubya muganga kikyeyini ekyo era nkugambye nti anita ono taye bwa bamuguliridde obujulizi mbuyina babali mu internal affairs asule Dr. Lawrence Mugabe balabe emirimu gigenda sobola kukkiriza bannayuganda kubona nga tebafuna buweereza
nga mwababbi mulowooza nti mugenda kwekusa mwekka. Jukira be bayita bo bwe bali mu kuyita Abanyarwanda be badde basinga okubonyabonya ku Internal Affairs awo kati atazze alimu omusayi gw'ekijalani. Allah aba protecting kama abantu kama abakuume mweraba.